bwali kwogera munange kubasoga nga aliko balamusaako ati muli muti eyo dakika zino diri 30 kabata kusaawa omwenda program fe munange wekalangule nize mzee mudofu mwene original kibakule vali amanaga msudio ndi muni mulwanyi Daudi mulimu omuvunia wange tujja kuboneka ntuogera ku mawulire mangi Kamala agali ku desk yaifuga no kuna basa magalo dio kutusaku so banange mulamusa kubataka olwakaire kale njagala okubabuuzaako bitundu ebyenjawulo gye musinzira okubanga temutumbudde akanyomero kano kanyumira nnyo abantu bangi ssebo mukulu Mudoofu era waliwo abadde ambuuza nti Julius musajja wo mulwanyi oyo aliwo owekawete nemugamba nti mulwanyi ono abadde muwulidde naye ate wulidde nsava manyi waliwo abagenda muwulidde ogenda muwulidde nobeerako awo kuwujjala mu katono ate emirimu gy'abadde nagyo muwulidde gye badde bingi naye nabagaye nti ajja kukomawo ku Mande leero akituukiriza akomyewo waali mu house ensonga tugenda kuzitambuza bulungi so naye babuuzeko mu ddoboozi eggagga kasuka eddoboozi katonda mulungi ekiseera kyona katonda mulungi kuba webeera oli mu bibyo ng'ofuna abogezi abakwogererawo abantu mufuna esente wobagira sente lyakwogerera oti bulimbula ku kirala kyona kungemera nsaba wonse wenda kumufuna kale tugenda kutambula bwetyo nga bulijjo saa mwenda kitundu nga nakumbisa akalango kano kuba bansasula akalango kendi kubisawo kabana idinda emasese Danida Kibuga Mbata mu kibuga ekyeidinda n'ebitugya bindi biriraine bitugema kuwano onera bayigeme Samson nabeta ndi kubegayira n'okubegemba banange kadi yawa ibetwa byesonga ebya kadi ebisigere bya kunonyaki kalulu igemali wo 10 ku 10 akuna kya mchezo tulikutambula nomba kunumba otuka nga tukuli kulamusa kutukobere bwa bizibu byo solo ogemeragala igemere yo parliament wazira kindi kisingawo kasuka mpa amawulire kale katandikire ndoza mbwacha bazinga ba Busoga kabiri kyeti amawulire agali okuva mbwacha bazinga ba Busoga kaniyoko n'abantu mukubbe mboto irongo abantu bese bangena nkani ebigambo ezira kusula mungo kusula kubitanda nabo ebigambo ebiri okutambula ku mimwa gy'Abasoga aliko mbalaga kwemitwa bigambo bya bweza ebyo byawe mdewa ifa kaniyoko bweza biri aye kaniyoko bano nabayo zamwe ifero kuba kaniyoko so ere nembole ja kutandika kyalo ku kyalo ebigambo ebiri okutambulira mu Basoga balaze sanyu ery'amaanyi oluvannyuma ky'abazinga okufuna abalongo abaana bano babazaala nga 27 omwezi ogw'omunaana oguwedde so leero gwa mwenda lumu babazaala nga ennaku z'omwezi 27 naku lwali lwakubiri era sewo ne babawo amannya kuliko gwe bayita omulangira William Ethan Nadiope nekubeerako omulangira Arnold Eri Nadiope bombi balenzi era nga bobona abandi ng'abanitamu abamongo kodi bona balenzi andipegalo ng'onazaala kwirongera otambulira kuguni wama nakukimulatinga it is true era awo wennyini waliwo Abasoga abavuddeyo ne bagamba nti kyabazinga wa Busoga William Kadumbula okuzaala abalongo kigenda kwatagana nnyo bulungi n'Anita Amo bayewangudde ku kifo ky'abakyala ekya Seeke kuba naye alina abalongo ate balenzi nono yazadde balenzi so gweno lisalongo wanamusoka kwere kuwomera edado komera jo bairoga ngaibo wepake mama mpa mawulire so omukulu gwe bayita Patrick Ikumbya Patrick Ikumbya sabo nekano kakade ke bakoze okuli amongo ni nobwacha bazinga nasoso kuyoza gano nalongo ayoza salongo mpegana atoboka Busoga bujja Uganda kujja mai kakati kasuka Patrick Ikumbya asinzidde mu lubiro ky'abazinga eri Bugabula bibi n'agamba nti abalongo bano balungi tebalina tabu yonna nankwadde bakyali bweru mu America bagenda kubaleeta wano e Busoga empewo ebafuweko empewo eva ku mugagulyo gwa Kiyire bafuweko
empewo eva bugabula bibi Budaggali. empewo eva waneeno eva waneeno ku igenge kuba igenge waliya empewo y'amaanyi Wazira mwalo. ebafuweko mu mbeera efaanaganako naye essanyu ly'amaanyi eno gyeva ku nandagale okuli bayisajja bakitimbiito baani bali okwo bali bati Mukobere Ego, ono. baidi. Nati Mukobere. ebyabujagala bikyalimu obuzibu ate bujagali liina Aye empewo daawo daawo. diriwo Yeah. baana Nidi bazaana kufuuwa bali awo kufuuwe. bakisimbira okufuuka ewosanga busanga emisambo gyaife ogiddi Bayisajja. bayisajja bawalugono bali awo so ge mawulire ag'essanyu agali mu kitundu kino ekyebusoga bwe tusala ne tuvaayo tusooka tugendako ekololo mulwanyira gy'abadde mbeera ekyalinzibu nnyo ekyakutte wansi ne waggulu mu kusinziira ku alizaati engeri gye zaavaayo nga kyekijizibuwa waliwo abasoga abavuddeyo ne balooka balanya nga baga nti kagwake enkuba keetonnye buli eyalonda amongo ebibyo bibi abo bali mu firimu weena nga baga nti baagala okulaba ku bantu bokka abayimirawo ku lwa maama wadde yafuna olwenda mu bubiri mu uganda yonna bakole kyabo baga nti bwe yakwata ekipande kya mungu buli gwawuleko nti yawagira mungu ebibyo biwedde embuuza Mwami Muvuunya. bajasala busoga ku uganda nekindi kyemere nkobera mwami Muvuunya akalulu tukwana bukwana abalonzi abatulonda bwekiri ife otwali gano nga tuli kwenda okuyombesa abajja okulonda kitulonda era twayonoonera bakambe nti abo obululu ekyo nikobera ekitufiikiriza loba kala kati mempega tebantereku abantu abali kunvuma bati butinonde biki olwedde omuntu nife bene okuvuma twavuma tuli bavumi babulaza ekisinga kuneewuunyisa bw'obonanga omuntu akwendera omwana wo eino okusinga iwamuzaala ng'omana mulimu begano nze mukulingirira okwange Mukaire Kadaga nga tumwenze ino okuva mu 1989 mulwanyi ng'olika mulwaina amaiso ng'oliko ningo anti ali kwinono oyenze mbe mutulu ndi kwinongola oidi omuganda olina otungula amaiso kwinongola ti bantu bangu okuva mu 1989 esebo tulonda bulonde bwa Kadaga mulala oyo bwene titumwenze n'abaana bamusomyeko titumwenze n'abaana bamusomye ku masomero n'abazaalibwa ng'ali mu bukulembeze bakuze bazaala n'baana badayimwe nikwenda okukobera nti nze maama Kadaga ebyabayirewo ekisooka tobijusa nzira mu kwedusa nabaire musanufu tokolina ku mulwanyi oli kujja kwedusa obaire okola kyeyo owa mama nze tidini ewebuuzanga ebuuza ebiriyo muna adakwetera abantu obusungu nze ni musanufu nti yatukiikirire bulungi ife sebo bobola mulwanyi y'omu ku bakuta ekipande kyamo bwekiri namberi ne nakiwanika mu bbanga asookera irala ninze mama amongo n'ayita abantu balonda kankukobere nze ni musanufu nti maama Kadaga yatukiikirire bulungi ife abasoga bo bona tuli bampwitu eri atakidiwa tuli bampwitu wabula chairman w'ekibiina ekyekya NRM General Yoweri Museveni yayita abantu bano bombi yabatyamya ife tuzirayo bamemba yabatyamya ne bagaana omukulu oyo gw'obona buli lunaku afuna intelligence briefing yamanya nti okusinziira bwe kiriitambula mukulu munange ono gwe mbaire naye ajaswala mu bantu ave mu kalulu kano mulonde kuba alina ebifo bimeka 5 bya pointi era ajamulonda kwena okukuseekegaye namulonze iwe kiriwo mu kibiina kya NRM leka nkobere President Museveni yayita Kadaga maama Kadaga yamukoba ati vaamu mukulu munange ojaswala abaana abo engeri yendi babona yalemeramu omuliro mungi president ekintu kino takitandise ido ife abali mu kibiina kya NRM tukidi nti ekibiina kya NRM kiri mu kweyubula buyaka ng'omusota nti President Museveni ali mu evening time ye anaatera okwewumbulira oba ng'oyenda ino mulwanyi bw'ayogera bw'atyo ize obutamuwakanya kubanga bw'otunuulira seeki eriko abantu bonna bapya aliko omukadde President Museveni President Museveni aliteekateeka bw'oba ng'oyenda ino NRM olina okubona nti ebairewo emyaka 4
ani agyongerayo emyaka 5 egindi bw'aba ng'aliwo ng'omaze omu-identifyinga nti noono age factor ematalinga nkulu nnyo bw'oba ng'oli mu myaka 5 and above tosobola kwongerayo ekibiina mu myaka ate no namubuuziza 5 era wano waliwo ababuuza bw'oba nga mwajjeyo Kadaga nga